Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa kuna omwaka gwa 2024 abaana bobolaba ku lisiti eyo ababolaba mu kifaananyi ekyo kuliko Olivia Lutaya nga yabakulembeddemu, kuliko Saanya waliwo gwe bayita Saanya, waliwo Yasini Machete n'abalala bangi nnyo bagenda kuba nga bakomezebwawo mu kkooti ey'amagye General Court Martial e Makindye olunaku olwaleero zino ennaku z'omwezi zennyini zenkugambye nga 15 omwezi ogwokuna 2024 lwe lunaku olwasalibwawo lwe bagenda okuba nga baddamu okubeera nga bawuliriza bail application zaabwe. Jjukira gye buvuddeko omu ku bantu bewaakawo bwa minisita amanyiddwa nga Balaam Balugahara yavaayo n'asaba lisiti n'ategeeza nti agenda kukola ekisoboka okulaba nga abaana ba NUP abakwatibwa bateebwa, era ye ng'agamba mbu Museveni yamusaba lisiti eyo. Lisiti ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bazikwata ne bazimuwa oba ne baziteekawo, ensi n'ebeera ng'ekimanyi nti abaana be bano gundi ne gundi ne gundi. Kati ku bano 18 abagenda okuba nga baleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero, jjukira ku kusera ku mawulire ge tuzze tukuwa kuliko ate n'abalala bali bano bali 28 na bali 18 omuli ba John Bosco Kibalama, omuli ba John Damulira n'abalala bano bo nga tebaddamu kulabikako, amayitire gaabwe tegaddamu kumanyika, tewali n'omu yali azzeemu kubeera nga abalabako. Kakati olunaku olwaleero waliwo abagenda okuba nga baleetebwa mu kkooti. Bano be bazze baleetebwa mu kkooti ebbanga lyonna, era nkakasanga olwaleero ojja kubeera ku Red Zone TV kwogenda okwekuumira byonna obeere ng'obitegeera bulungi nnyo, kubanga e Makindye mu kkooti gye bigenda okubeera nga ate bibeera. Balaam Balugahara omusajja yakaweebwa obwa minisita bwe yakwata omuvubuka omu n'amutwala mu State House ng'ayambadde red beret eyo egambibwa okuba nti yeemu ku byakwasa abamu ku abo abali mu kkooti. Ne wetwogera olunaku olwaleero abantu batandise okuba nga bamugamba, batandise okuba nga bagamba nti bimukyukidde olw'ensonga nti Balaam yajja n'abeera nga ebintu bino abizannyiramu ng'abiyita byakuteesa, era abantu abasinga bamugamba eddembe ly'omuntu enono ng'emu ku core values za United Nations. Human rights are non-negotiable. Eddembe ly'obuntu tebaliteeseza. Omuntu bw'abanga yavunaanibwa ng'alina omusango mumute, bw'abanga talina musango mute. Bw'amini bw'abanga alina omusango muteeke mu kkooti, musalire omusango ogwo gw'alina muwozese, then oluvannyuma embeera ebeere ng'etambula. Kati omuvubuka oyo gw'olaba gwe bayita Kateregga avuddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo ng'agezaako okuprotectinga ekyokuba nti yagendera mu red beret eyo yennyini eyasibya bali. Kati olwaleero olowooza bano abaana banaafuna eddembe lyabwe. Gwali ku Red Zone TV osobola okugenda mu comment section n'oteeramu obubaka ng'ombuulira gwe engeri gy'okirabamu, olowooza banaaweebwa eddembe lyabwe olunaku olwaleero. Njagala kusomera ku lisiti eyo, naye nga sinaba kubanga nkusomera ku lisiti eyo, njagala kugendako wano ku mukutu ogwa David Lewis Rubongoya. Omukutu gwa David Lewis Rubongoya ogwa Twitter ayitiddeyo n'ateekako ensonga zino ez'okwongera okujjukiza bannayuganda. Statement eyo nga womanyi ffe ebyaffe wano ku Red Zone TV tutera okujja ne tuba nga tukuwa statements ezo, n'obeera nga naawe ogendayo n'oba ng'oyongera okuba ng'ofuna ensonga yennyini gye tuba tuli mu kubeera nga twogerako. Ku mukutu gwa David Lewis Rubongoya avuddeyo n'agamba, "Today we return to the General Court Martial for a ruling on the bail application for these comrades Olivia Lutaya and others in detention for 3 years and counting." Nti olunaku olwaleero tugenda kuba tuddayo mu kkooti y'amagye General Court Martial okuwulira okusala kwa kkooti eno ku kusaba okweyimirira kw'abano abaana okuli Olivia Lutaya ne banne, naye bamaze emyaka 3 mu kkomera ate nga gikyagenda kubanga tebannateebwa. Previous applications have been dismissed on the most ridiculous grounds, including being told that their parents were not substantial sureties. At another application, only 4 of the 32 were released on bail. Nti emirundi gyonna gye tuzze tusaba egiyise application okusaba bail, abaana bano badde bamibwa bail nga ezimu ne ku nsonga ezibateekako nti bazadde baabwe si be basaanidde okubeera nga babeeyimirira. Era ne bategeeza wano David Rubongoya n'ategeeza nti ku baana abaali 32 abaana bokka be baakaweebwa bail ne baba nga baateebwa. Kitegeeza be bana 28 kwa 32 oyawulako bana, kitegeeza wasigalayo 28. The plight of these comrades exemplifies the incredible price so many people have had to pay in fighting for a better country. Nti omuwendo bano gwe bali mu kusasulira
gufaananira ddala n'omuwendo bannayuganda ab'enjawulo gwe baze basasulira nga balwanirira eggwanga lyabwe okubeera eddungi ennyo. Their resilience in the face of many attempts to compromise and use them exemplifies their true belief in the cause for which they are here. Our demands remain for the unconditional freedom of our people. Era awunzisa agamba nti ffe okusaba kwaffe kuli kumu kulaba nga abaana baffe bafuna eddembe lyabwe nga teriko kwakkulizo konna. Sinti ate balina kumala kuteesa, sinti ate balina kumala ate kusisinkana muntu gundi. Jukira wiki ewedde Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bulijjo wadde atero kikola yagendako ekitalya okubeera nga acekinga kubamu ku baana abo abali mu makomera naye ne batamukkiriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti abamu ku bakuuma ekkomera eri ekitalya bamutegeezezza nti abakulu baatuganye okukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omuntu omulala yenna ava ku kibiina ekya National Unity Platform okujja okulaba abasibe bano. Era n'ategeeza nti bano baamutegeeza nti oli waba wakulaba abasibe bano alina okuba nga afunye permission okuva ku commissioner w'amakomera amanyiddwa nga byabashayija. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti era abakuuma ekkomera lino baatutegeeza nti waliwo omukulu omu mu gavumenti atero basisinkana era agenda okuba nga abasisinkana. Eyo no yemu ku nsonga lwaki tebakkiriza muntu yenna kubeera nga abasisinkana. Kati kino ne kikonekitinga n'abamu ku bannayuganda kye baagambanga nti bano abaana gavumenti yatuuka ekiseera neraba nga tebalina musango banoonya engeri gye babataamu naye tebagiraba ng'ekintu kyokka kye balina okukola kubasinkana ne babakkiriza emisango oba ne babateekako statements oba ne babateekamu statements ze baba bawa public nga bamaze okuba nga bavaayo. Kino nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform basimbye Nakakongo okubeera nga bakirwanyisa bagamba bano abaana balina kuteebwa unconditionally, tebalina kuteesa, tebalina kubeera nga ate bateekebwa kakakwakulizo konna mubate kubanga tebalina musango. Abaana bano be baliwa. Njagala nkuyitireyitiremu mu lisiti eno oyongere okuba nga obategeera. Angenda kusomerako abamu ku abo. Listi ene y'abaana bali makomera kuliko Olivia Lutaya, Sekitoliko Yasini Machete, kuliko Robert Rugumayo, Mohidin Kakoza, kuliko Patrick Mwase, kuliko Simon Kijambu, kuliko Abdu Matovu, Seguja Rashid, Ronald Kijambu, Sharif Karanzi, Joseph Muwonge, Misa Chichiwanuka, Abdalla Kintu, Umaru Emakato, Kavuma Musa, Ibrahimu Wandera, Asbat Nagwere, Stephen Masakuru, kuliko Jime Garukande, kuliko Paulo Muwanguzi, kuliko Sharif Matovu, David Mafabi, Abdalla Gebusiwa, kuliko Livingstone Katushabe, kuliko Swaibu Katabi, kuliko Siraje Mudebo ne Joseph Muganza n'omulala asemba y'amanyidwa nga Stanley Lwanga. Bano be bano 28. Kakati ng'ogyeko 28 ogwo waliyo bali abayogerwako 18 nga bo tebamanyiddwako mayitire, teri amanyiwa gye bali, tebaddangamu kubeera nga balabibwako. Kuliko John Bosco Kibalama ngenda gikusomera mu listi eyo nayo. Abamu waliwo n'abaagamba mbu abantu bano bandibanga bafu. Abamu bandibanga bafu. Ekibiina ekya National Unity Platform kyavaayo ne kiteeka Baramu Barugahara ku nninga nti otugambye oyagala listi baagimuwa. Era nga bwe nkugambye wano ku Red Zone TV twavaayo ne tubikuwa. Listi eyo bwe mbaseerabidde twabikuwa ku mukutu guno ne tukusomera ne listi eyo era nga tutera okubeera nga tukikola. Kati listi eno ey'abantu 18 nga bano bo tebaddamu kulabikako. Kuliko Moses Mbabazi, abasinga obungi baali bamuyita Kawenja, Dennis Zimula, Shafiki Wangolo, Martin Lukwago, Peter Kirya, John Damulira, Michael Semuddu, Muhammad Kanata, John Bosco Kibalama, kwaliko Vincent Nalumoso, kwaliko Vincent Nalumoso, kwaliko amulala yaliani. Bali abantu bangi nnyo naye ngenda bakusomera nja listi eno njijja mutwe abamu. Vincent Nalumoso, kwaliko Yuda Sempijja, kwaliko Musisimbo wa Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isima Sesazi, kwaliko Godfrey Kisembo, kwaliko George Kasumba ne Joseph Baguma. Be bamu ku abo abali ku listi eri ey'abantu 18. Abo bo teri yayazeemu kubeera nga amanyako mayitire gaabwe, teri yali azzeemu kubeera nga abalabako. Njagala okutegeeza nti abo bo baabulirawo ddala. Kati listi eyo nayo baagigattako anti Balamu otugambye oyagala listi y'abaana abaawambibwa. Kakati listi iyo tugikuwadde naffe twagala abaana abo babeere nga bateebwa. Kakati mukulu Balamu Barugahara, minisita w'ensonga z'abavubuka n'abaana, ensonga eno simanyi wagituusizza. Wano ku Red Zone TV twavaayo ne tukusomera ebintu ebyo. Listi eyo mugijjukira nga bagiteekayo. Webale kubanga okyatugoberera Red Zone TV kwoli amawulire geego Olivia Lutaya ne bali 28. Ku listi eyo 28 Olivia Lutaya ne banne baleetebwa mu kooti
enkya lunaku olwaliro era wetwogerera essaawa yonna gwe wekumire ku Redivision TV ogenda kubanga ate obifuna obere nga tewali kyomisinga bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ku channel eno kikwateko okwate ne kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna